Embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde yali yabusse 4.5 nga ku zino ekitongole ky'ebyobulamu kyaweebwako obuse 2.6 wabula mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2021 zino zoolekedde okusalibwako. Okusinziira ku Banakyewa ebyobulamu byakuweebwa akase kamu n'obuwumbi 5 kye bawakanyizza nga balumiriza nti kigenda kukosa nnyo ebyobulamu naddala omuntu wa wansi. Era nga ffe nga World Vision tutiddemu nti nno ebintu by'ebyobulamu bye twagala ng'obulamu obuli eri abaana biyinza okukola ki biyinza okukosebwa. Primary health care zino ssente ezibeera ku health facilities okutuuka ku muntu wa wansi okuyamba omuntu wa wansi. Naye bwe tulaba ng'essente ezo gavumenti eyongera ozisala tufunamu kukola ki okutya kubanga z'essente zigenda okuyamba obulamu bw'abantu eyo wansi. Bano basitukidde mu bukubirire ne basisinkana ababaka ba paalamenti abatuula ku kakiiko k'ebyobulamu ne babayitiramu mu nsonga zino era babasabye batuuse eddoboozi lyabwe eriwakanya okusala ku nsimbi eri olukiiko lw'eggwanga olukulu. Nga twagala okubabuulira ku zino ensonga kubanga be bayisa bajeti ate balina obuyinza okugaana okugisa nga ebintu ebyo ebitaliimu tebikola ki tebiriimu. So twagala ba members of parliament leero batuwulirize ku nsonga zino zetubadde twogera ku nsonga ya bajeti nga primary health care yemu ku byo. Banakyewa bano banokoddeyo n'ebyo bye balowooza ebyandisiddwako ennyo essira mu mbalirira y'omwaka ogwa 2021 mu byobulamu omuli okwongera ku nsimbi eziweebwa amalwaliro naddala ag'omu byalo. Erimu ku ddagala lye twagala okuba nga lituuka ku muntu wa wansi lyakozesa bulijjo ku bintu bino ebya bulijjo tulaba nga ligenda kukola ki zigenda likendeera. Kati nga twagala sekita eno nga twagala aba members of parliament batunulira ensonga eyo eddagala primary health care. Dr. Bukenya Michael nga yakulira akakiiko k'ababaka ba paalamenti ak'ebyobulamu akkiriziganyizza n'ensonga z'Abannakyewa ze banjudde era agamba nabo ezimu babadde bazitaddeko amaaso. Bye bateesezza tetubiwakanya era ebimu twabadde twabikkiriziganyizzaako dda tetunnabalaba. So tugenda kufuba okulaba nti tusaba ssente z'abakozi zongerweko ate tuteesa n'okuteeka ssente ezisingawo mu ddagala. Ku nsimbi ezigenda okuweebwa minisitule y'ebyobulamu mu mbalirira y'omwaka guno akase kamu n'obuwumbi 3 zigenda kukozesebwa mu kujjanjaba ekirwadde kya mukenenya nga mu mbalirira ewedde zaaliko wansi era wano Dr. Bukenya wasinzidde n'akubiriza Bannayuganda okufuba okulaba nga baziyiza endwadde ezisobola okujjanjabwa. Naye kwegamba kuno twasazeewo tubale ssente tuzibalage nti twagala triliyoni 1 ne biliyoni 3 okujjanjaba obulwadde ffenna bwe tusobola okwewala nga twekebezza ate nga twekuumye. Bwe bwandibadde omulamwa nti buli omu alina ekyokukola okulaba nti aziyiza okufuna obulwadde buno ba ssente bwe tuba tuzimalira mu byewalibwa kitegeeza eddagala terijja kutumala. Ate abamu ku babaka bagamba nti tewali ssente zimala olw'ensonga nti n'ebitongole ebirala byetaaga ensimbi nga ekirina okukolebwa butabuukira buli kimu wabula basooke bakwate ku kintu kimu kigonjoolwe olwo bakwate ku kirala. Enough. And we have a lot of responsibilities. Other sectors also need money. So what do? Let's take the small part and concentrate there and make sure that that is moving on well before we jump to the other part. Embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2021 yakusomwa mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.